Mbuno bamugobye ku mulimu akalimu ka TV tekakyaliwo oluvanyuma lwa Zahara okubeera nga ajja ku mulimu nga atamidde ne bamuwa official warning letters 3 era nga okumaliriza nga bambi omulimu mye era nga basooka kukola bintu bimu nga okumusala omusaala okuva ku milioni 6 paka ku milioni 2 naye era natakyusa ebya Zahara Toto si birungi n'akamu ng'ono abadde mukozi wa NBS TV naye nga kati takyali considered kuba employee wa NBS TV oluvannyuma lw'okugoberwa ku mulimu. Kigambibwa nti Zahara Toto yaweebwa warning letters 2 era ku NBS bakuwa warning letters 2 eddako eba yakugoba. Eyokusatu yagifunye yabadde automatic ya kumugoba era abalabi ba Uncut ku lunaku olwamandi abali balaba Uncut oba abagyetegereza yo program on that day on Monday. Zahara Toto program ye teyaggwayo yakoma wakati ne bagisalako ne bateekako obulango ne badda mu program endala. Kigambibwa nti Zahara Toto yajja mu studio oba yajja ku program ye ng'atamidde ate nga babadde baludde nga bawoninga Zahara Toto ku lw'ettamiiro era mbu ne ziri warning letters 2 ze yafuna zaali za kujjanga ku mulimu ng'atamidde n'ayisaamu bakama be amaaso and fellow workers oba abakozi bakola nabo. Zahara Toto ono era bamugobye ku Monday yafuna obutakanya ne boss we oba tugambe producer washo abanga boss we abeera ahead of you. Yes, yafuna obuzibu n'omwami gwe bayita Badru producing Uncut ne bayomba. Zahara Toto n'afuluma ekizimbe nga yenna akamba wadde kya NBS n'ayingira emmotoka yali ali kumpi na kutomera bantu mu parking n'emmotoka z'abantu abalala kyokka yali yakozesa elevator nga mu busungu obungi kyeka bu buttons agenda abunyiganyiga mu busungu ne elevator nefa kwegamba bakama be. All that didn't sit well with them because Zahara Toto is just an employee era abadde yafunanga omusaala gwa milioni 6 ne bagusala to milioni 2 because of indiscipline naye era nasigala nga ali big headed ng'akola ebintu bye bavumirira ku mirimu kubanga munnange n'obeera oli big personality n'obanga oyina obuvumu oba mba oli famous waliwo ebintu bye talina kukola mu companies ngamba ng'olina bakama abo olaba ne boss abantu bakivumirira okweyisa mu ngeri bwekyo kati olwo just omukozi obukozi. Era Zahara Toto bama warning letters era no wiki abadde expecting nga akimanyi bagenda mugoba kubanga munnange yajjanga n'okushonga Zahara Toto atamidde nga jayambala shades naye ng'olaba ebintu byayogera tebikwatagana ne bamuloopa naye ng'ettamiiro munnange lyeri bizadde era senga acid video yeeyo abadde agamba mbu munnange Zahara Toto bamuwe bedbug bakita batembo bamuwe ekiku mbu ekiku kiwonya omwenge bibadde bigambo bya senga acid naye nga munnaye Zahara Toto bwatyo bwafiiriddwa omulimu gwe omulungi ogwa TV radio ndowooza yakyagikolako bulungi naye nga TV mye gugendedde ddala munnange kasita already DJ she's an MC ndowooza ajja kuba ayiizeeyo and she's already part of the Kampala Cream reality TV show nayo emwayo akasente naye nga munnange Zahara Toto byebyo munnange oyo omwami gwe ntaddeawo mu kafaanani yaliko boyfriend we era nga abantu abasinga okwatakenga Zahara Toto bamwatakenga through that guy nga bamugamba ne Zahara Toto gwe ku bulungi bw'oliko n'oddako oyo omusajja n'omulwanira n'omukaabira nakkuba n'emiggo naye ng'osigala omugamba I'm sorry. Omwami ebaali bamuyita Solomon nga Zahara ya Sudan. Abantu abasinga okwatakinga gundi Zahara Toto gwe bakozesa ng'ekivumo ate mujjukireko ne last week Zahara Toto attacked Zari the boss lady yali mu interview emu n'agamba mbu for her she's not inspired by Zari n'agamba kati Zara inspiring emu atya kwagala abavubuka bato kukola surgery n'agamba that's not an inspiration. Naye Zari teyamuddiza muliro oba lwakuba ali mu Ramadan ate Zari munange ne the whole of last week yabadde ali mu kulamaga yali Mecca ne Shakib
pilgrimage yabwe yatambula bulungi ndowooza teyamuddiza muliro because ali mu fasting period naye nga ebya Zahara Toto bibi ddala ddala.